Lulya Ndubulwa Ssalongo n'ekino kyaffe ky'ebyemizannyo gataliiko nfuufu wano ku Bukedde TV1 nga ntandikiddeko mu ligigo ng'ebabinywera eya Azam Uganda Premier League bakyampiyoni ba sizoni ewedde aba KCCA bongedde okumala likodi yaayo ey'okuba ng'ettiimu yokka etannasula kabonero sizoni eno bameze Swan FC ku ggoolo zibadde 2 ku bwerere. Esivira ne Rwez FC nazo zifunye obuwanguzi olunaku olwaleero. KCCA FC eyongedde okweriisa enkule mu liigi ya ssoni eno nga benywereza ku ntikko oluvannyuma lw'okufuna obuwanguzi obwokusatu obw'omujjingana. Leero bakubye Swan FC ku ggoolo 2 ku bwerere mu maka gaabwe aga Philip Omondi Stadium e Lugogo eziteebeddwa Joseph Ochaya ne Muzamiru Mutyaba mu kitundu ekyokubiri. Second goal for KCCA FC, scored by shot number 10, Muzamiru Mutyaba. Obuwanguzi bulese KCCA FC nga ettiimu yokka etinaba kusuula kabonero konna mu liigi ya ssoni eno ng'ekulembedde n'obubonero 9. Ewankuluku bannyinimu aba Express FC basudde bubiri nga balemaganye ne Odumpalaka Betway FC ku ggoolo 1-1, ekintu ekiresa abawagizi ba Express nga banyeguvu. John Semazi asoose okuteeka Express FC waggulu ng'atomedde omupiira ogumuweerezeddwa Mike Mutyaba. Essanyu lya Express FC teriwangadde nga wayiseewo eddakiika 5 zokka Rashid Toha n'ateebera Odumpalaka ng'atomedde omutwe okuva mu kusimula ekisobyo. Ekakindu bannyinimu aba Bull FC bakiguddeko nga bakubiddwa The Saints FC ku ggoolo 1 ku bwerere eteebeddwa Godfrey Wakaza. Mu mirala egizannyiddwa Enambole Esivira kubye JMC Pos ggoolo 1 ku bwerere, Erugazi UR FC ne Vipers gwedde 1-1, Lweza ekubye Bright Stars 1 ku bwerere, Police ne Pro Line n'ogwa Kirinya Jinja SS ne Sadolin giwedde 0-0.